Monsonyiwe olwekyo daddy yabadde ankubidde. Bana. Daddy naye banayinza okuba amasimu. Bajje no bajja kukwata. Balayika bali mu meeting. Daddy ye buli wakubira bajje no nga tebakwata. Nga atayagala nze abakubira. Bayinza okuba bali mu meeting. Leero weekend. Abaye muke mukubire. So badde bamanje abagamba nti ekintu MC kyakola ekyokuyamba champion Guddo tekyandibadde kibi, naye MC naye ayina abaana asooka ayamba ababe. Lwaki oba oyagala kuyamba baabalala? Musooke muyambe famire zammwe, naye nazo teziri bulungi. Nze kyekinsasa ne basereebu abo. Mubeera ne mubuukira ebintu ate bwe kituuka ku famire zammwe lwaki basale temuzeewa? Kati champion Guddo abalumiza ki omutwe? Mwabayamba ne bebayamba, lwaki temusooka ne muyamba famire zammwe? Baserebu muyamba abantu bammwe. Mwina abaana babasenga bammwe tebasoma, naye mugaya ne mulemera kuba abalala. Yes, we want to help. No. Mwakali help zammwe. Kati yamba abaana bo. Nawe oyina ebizibu, va ku bantu. Ekintu ky'obadde okola si kibi. Naye si buli nti ayise mu Kampala Parents abadde successful. Ekyo nakyo tokyerabira. Champion Guddo ayina taata we, oba musiru oba mulalu ye taata we gwayina. Omuzadde aba muzadde. Tezisiiza kuddaawo nvume taata wa Champion Guddo, oli mwana we. Mwe mwenna abeereeta mu nsonga, oli mwana we. She's child. Kati gwe bagamba oyinza okwagala ennyo Champion Guddo okusinga kitaawe. Oba mwavu oba tategeera, muyambe abammwe. Nze kintu kinsesa kino, aba ne bafuula abayamba, bazadde bamwe bali mu byalo babonaabona. Mwe mu famire yammwe buli omu asoma. Mukwate basale muzeewe. Muve ku bantu. Goba owulira oyagala kuyamba, sooka oyamba abeewuwo. Era mu baana bonna Kampala Parents erondamu Guddo. Abaana we bali wano ku street abayagala okuyambibwa. Mugende mufune abayina obulemu. Je bali mu katale asimanya sukulu. Nemiguwa musikaja kimufa kinenseno. Kati ali skin muvuma wachi. Yayamba omwana oyo nga teri amuyamba. Nakwata Champion Guddo n'amusembeza, abantu bangi nnyo tebaagala kusembeza baana batali baabo. Kati ku ssaawa ya leero alien skin mubi. Nene lwandibadde alien skin tetumwagala. Tusooke tusiimeko bye yakolera Champion Guddo. Kwa mwamulabira ku ye. Ekizibu kye tulina mu Uganda mubuukira buli kimu. Mama muyamba baserebu boka. Mweyambe nammwe. Ojja kudda wano muyambe ba Champion Guddo naye nga nammwe abammwe tebasoma. Musooke mweyambe. Kakati MC Cats kankubuzeeyo ekibuuzo. Kakati gwe abaana bo bali bulungi. Ekizibu mufa ku bintu ebitabakwatako.
Oba champion Guddo asoma oba tasoma, it's none of your business. Soka nawe wekube mu tochi. Ugambe nyamba neza ayamba ndi bulungi. Of course buli avayo okuyamba banekigenderedwa. Teri alumirirwa nga talina kigenderedwa. Champion Guddo nga mama Fina we yagambye okumujja kwali ene skin situ sekirungi. Sikintu kirungi nakatini. Oli abadde ne champion Guddo. Bawangadde bonna. Ate ne tata wa champion Guddo naye tategeera bulungi alabika aliko akatuli ku mutwe oyo omusajja. Tata wa champion Guddo naye alabika yagwe eddalu. Kwayogera bitakwatagana. Naye ze kati champion Guddo mba musazeewo muyamba. Mumuwe waasula. Mumuyambe mpaka bwamalako university. Ati musazeewo kuyamba. Tetwagala kutuuka wano omwaka ogujja. Ngate stole tuwulira ndala. Mwe mwana mwamusuulawo. Manyi mwemba manyi baserebu ba Uganda mutundira nnyo abantu commodities zammwe kumanya g'abalala. Mwe munnaku y'abalala mwe mutundira kampani zammwe. Kati Feresita yegwe mwawa basala aliruddawo. So kati muve ku bantu mumule ensi eno kati mwine ebizibu ebibamala baserebu. Ffe tubamanyiko ebintu bingi. Buli omu afe ku mudaala gwe. Kati so osiba wano oyomba ne mukazi wo. Mwekubye kati so oyina ebizibu. Kati mbolo oli Good Samaritan. Oyamba otya abantu abataagala buyambi. Tuli tata wa champion Guddo. Yennyini mulalu tategeera. Kati oyo olaba teyasiima alien. Nze omusajja namutidde tata wa champion Guddo. N'otasiima muntu alabiridde mutabani wo. Mujja kutta emikisa gyammwe. Bali ba businessman. Kapala parents basoobuzi. They're interested in their companies and businesses and advertisement. Bweba kapala parents eyamba nnyo lwaki tefuna abali ku street. Of course there is an interest somewhere. Katikati so olutalo lwe mwateekawo lwaki okulwanisa alien. Nze alien natuuka ne mwesonyiwa. Navuma alien netuuka wasinga na alien skin muvumira ki. Musajja tutalina musango. Byonna bye mumuvumira bibye. Alien skin tajjangako wokati. Gwe wamulumba n'omusaba ne kolabo. Tuvumya alien amativi gonna gasasuddwa vuma alien. Why? Musoke mwetunule mu lwaki. Mwesinga nammwe tebaaba wa mukisa mu nsi kati simwandibaddewo. Mulowooza kati simwe abasinga okutegeera. N'omuntu ne musasulwa okuvuma omuntu. TV mujja gisuula. Sanyuka TV mujja gisuula muve mu bintu ebyo mbabuulira. Mwe muleke bajjo n'abitex bafe. Bajja afiirwa ki? Gwoba omutunuulidde bajjo. Abitex afiirwa ki? Bano bapromota basuubuzi. Leero bavuma alien enkya bateesa naye. Gwe lwaki olowooza bapromota bavuma alien? Mwe alien skin alina amalala gage. Kati gange. Nange junior ngayina. I'm proud. Bane muve ku bantu. Nze sikyavuma alien. It's very useless. Mwene muvuma omuntu okuva ku macha wiki ku wiki alien yakoze kino alien yakoze kino lwate mwogera ku birungi bye. Wana alien skin bwe yali awo ayamba champion Guddo mwaliwa. Kamilioni yayimba olimba bakusanze oteredde bakusanze onyiridde bali wange tubidde bana abantu bakwesiba kongo ovuddeyo. Champion Guddo mumusanze ateredde kati. Mumusanze anyiridde mwaliwa.
mwaliwa mwabayambe nnyo mwina bigendererwa byammwe ng'abantu mayaba ne ugamba mulwana entalo mwefuula abayamba kumbe mwina ebigendererwa byammwe mbabulya tetujja kusuula Alien nga tumuvuma nze nali ku project esuula Alien skin nenatula wansi ne ngamba nfaaki n'ensi mwina abaana abammwe tebasoma muli kuba abalala ennyumba z'abalema okusasula muli kubalala kati mwe abantu babalemu amagezi kati ku bizibu by'oyina singa n'ebintu bya champion Guddo tobirimu vice chancellor wabaye yakutuma lwaki yeteyetuukira era atumagwe vice chancellor wa Victoria atumagwe kasi tujjeko akajanja mutujjeko akajanja muve ku baana b'abantu champion Guddo ayina kitaawe oba kitaawe tategeera gwe omuntu wama n'akulabirira omwana Alien ayina kye yakola mu bulamu bwa champion Guddo which we must recognize omanyi mwonoona nnyo abantu oyagala okuyamba omuntu osanze wamuyamba ate oyagala omwonoone Alien skin talina buzibu mwalema butegeezi kumutegeera you refused to understand that guy nze natula wansi nentegeera Alien skin as a psychologist mwamwe naba mwesibako teri yamuyamba kituufu abavume talina tafaali lyammwe omuntu yajja mu bwavu Alien skin ye yajja mu bwavu neyefuula sita kati ova oti eri otandika okumuwa ebyokukola akamanyira akabajjudde naye bwe muterewe mwali mwagala okumanyira mmwe mbwoyo junior ajja kugwa nga sigwanga mwamuliwo kulaba bagenda kugwa na bagenda kugwa banne tukolagane n'abantu kati mukakkanya amalala ensinga bwe wawadde opportunity n'Alien skin mumuwa opportunity olutalo lwe mulimu lwa egoism ani terujja bayamba kati sikwata obuyambi bwo obwewe kati siweeyambe naawe era sigwali obulungi toza myaka 2 simanya ku media n'okolamu ki nze kati oli mukwano gwange nemujjewo entalo za egoism ng'omuntu ono waba takwatagana naawe mubi yes if the man to be muleke Alien skin nze namwesonyiwa kana nategera netategera bulungi Alien in fact waba kusanga oyomba na Alien gwaba omusiri nali sikimanyi abantu bayagala Alien skin mbo Johnny you are looking for sympathy nze sinonya sympathy kwendya nze ndya ku social media so gwalenda byekewa mmegwe simanya habi mwemge yane mmanyira abantu gwefana nabewa mmwe nze nina YouTube ku internet ndya ku shares linga amazi buli wabagamba kamazima mbugononya sympathy yani encha todda kundaba obeno pejo jita ya nyoko saa kumanyira emotoka jenvuga nyoko yajigula ojombulira sympathy yangulire motoka jenvuga spasio new model taita masasi nero achite musima kaba na Uganda wano nali ntambulira ku boda nga kyavuga motoka za tata wange ngate mwangamba nga sympathy wano nali nga nakajja ku social media nga mwali temubingamba sympathy yani yasasule wange nze munesonyire ddala mundabe bulabi sirya ku social media banna mawulire nsiba mbateerambwa wange kunkeera ku macha nze zo grade naziva mudda zolimu Hamwerandi Road nina ebyapa by'amataka manya gange have land property oba dolo zanzo oli junior oli go wali omanyi mukwana awo navaawo
Amwerandi road. Wizirandi titles. Tombuza je nazijja. Banyoko yeregistrwa. Tana mamanyi mumanyira. Mboyo junior. Toyina kyo manyiko mukwano. Towefuula manyi. Omujjano nga munsinikira ebinnya. Oba ennyumba z'ensula oba emizigo gy'ensulako nnyoko ye yagizimba. Mugamba ngobe. Saa kumanyira. Abannayuganda nabeeguyaguya dda sina kye nabafunamu. I am now living my life. Wa mama Rebecca agaba weebale. Mama Kaliro. Afuna gwe namala. Mama Rebecca akasente katuuse. Ate nabagamba ddamu kwata ku mama Rebecca mmwe. Mujja kumbuliro bannaalya mmwe. Manya abavumu manyira abagagga. Nalabye nono Kibedi. Kibedi va ku bagagga baffe. Cox. Sente weziba zakulemerera mu buto bwo nga kitaawo teyaziina. Sirika. Musimanya Juliet zawedde tayina sente. Simanya Donizera tayina sente. Kibedi. Wama Donizera nkutumiddeko nye nyumba yo wagimaze. Donizera nyumba ye yagimaze kati mwogere bidala. Mbu Donizera tayina sente tayina nyumba yawedde. Enyumba yawedde. Tugenda Dubai ku birthday ya Donizera. Bannange. Mwepime mulabe we mujja abantu bali mu kuzimba mayumba muri eyo mufuwe etanjaga. Donizera ennyumba yawedde. Eri busabalaawo. Yategese birthday. Bannange buli muyimbi anayimba. Buli muyimbi temugwa mu swimming pool y'omukazi omanya abayimbi muyina amaalo. Yazimbye Olympic standard Donizera swimming pool. So nalongo Donizera ali Las Vegas Dubai etulinze abana anandabise Dubai. Buchanga lubanga lwa mindi junior kantravelingeko mwanvu madambu sisala Kenya. Joli mwabali nyennyonyi mwina kye munsinga. How can you travel in aeroplanes nga toyina nataka we bakuzika? Which kind of stupidity is that? So enyumba ya Donizera yawedde busabala. State of the art ebifana nyenda bibateerayo. Mugeye birala. Abannayuganda mugeya nnyo abantu. Oyo sente azijja mu nnyanja naawe genda. Weefudde kya nnyanja. So awo nga nvuddewo Nampeera mbu minister ayagala kusiba Nampeera. Minister twesonyiwe. Minister wa Essex va ku Nampeera. Twesonyiire ddala maama, madam. Muntu abonye neggwanga lino. Ndi ku live bano bakwata bifaananyi bya pate. Minister wa Essex va ku Nampeera. Essex kisize yamenye. Nampeera akola mu government. Bannange nga mutubonyabonya. Ngalire nze wano. Omuntu n'obulwa ne kubaviira bano bakwata ebifaananyi byabwe kambawe sipeesi. Bannange omuntu tobulwako woobeera. Era ne bakulumbayo, era ne bakulumbayo, era ne batulumbayo. Tobulwako pulogulamu z'okola. Mujjayo emmotoka yammwe nnyende. Musumbu wa pulogulamu yange ndi ku live. Mbakamba vire nnyende nkolere wali. Sola kujja ko live yange. Jai motoka yo nnyende.
Mbage muje motoka ya mwenyende. Don't have discipline. Omuntu mumusanzeewo. Mumugambe sebo ketukolereko wano. Haveewo. Ono no wangwe twabimugobesa damuno. This is a university. Mugana ange nja kukolako fujjo weewuunye bampita Mirundi ndi mugwi wa ddalu. Nja kukolako fujjo neewuunye n'okuneewuunya. Ango ono akudo. Stegera, siri musiru. Fujjo kyade. Siri musiru. Aveewo bana. Wamma munsonyiwe ba mama. I'm so sorry. They have found me here instead of telling me that let us do from here. They're just busy saying stupidity. And I'm trying to go instead of the moving the car. They are just here. Zeni muzibumu. Wama munsonyiwe ka bandaba. Wama munsonyiwe mu olwekyo. Simanyi. I don't normally get angry. Ndi mu bintu byange. Motoka yo tumbavu. I don't remove your car. Amazene betonda. Mbotusonyiwe. Sha ebintu byakumalako mirembe. Ndi mu live zange omayaba na Uganda tebategeera. Yebana. Sisagala bifaananyi. Uzumazeeko emirembe. They want bagala mbu twekubye ebifaananyi. Sisagala ngako bifaananyi. I'm not celebrity. Ni musajja muzibu nnyo. Bazze bansanze ndi ku live mbu bagala bifaananyi. Tojja n'abana Uganda nze siri celeb. Kaje motoka yo. Gwe tukiba internal spatio erimu omukungu wa government junior. Have right of way. Wana traffic we bankwata okunteeka kabangali. Nga temwanzijayo. Saagala munna Uganda kunsanga mbu ayagala bifaananyi. That should be the last time. Mbu junior bazze wano. Sinekubye namwe bifaananyi mwe baani we muba bambega. Of course badde no basabula. Naiza abantu you come mene mwizo nze to chiddanga mukunsanga mu bantu. Njabagire enkali mu junior ja twekubye mbage gawe munsanze wano. Mama tudeo mu bye tubaddeko be bana Uganda betubeeramu. Bote bagalangako bintu bikola ki? So pozi tubadde wanga bano tebannakyankalanya. Era neruli era bajja. Ate n'ekyokubiri eraka. Mwe bannamawulire abankeera ewange. Namwe nja bayira enkali. Tubyakunkyankalanya wano. So, nayenga, Anna. Timonsenga kadimochi. Anna, asinge gang. We. So, Minister agala siba Nampeera. Nampeera mumuleke. Honorable Minister wa Essex. Va ku Nampeera. Nampeera talina kibi kye yakoze. Yagenda mutoyi ekweke
gye bamusanga Nampeera muzira era ne mama Fina yatugenda tufuna abakazi nga ba Nampeera. Kati Nampeera yakoze kibi ki? Ne baba n'omusajja mbu naye yali awera. Omusajja Nampeera gwe yali naye mbu naye abakazi bamunoonya. Nange munnoonye. Ku bizibu ebiruma eggwanga lino Nampeera taliimu. Honorable Minister tuleke. Leka abaana banyumirwe. Yabadde mu toyi. Toyi kyaki? This is not religion. Maega akati waliwo abali eyo. Hey, Nampeera yakoze bubi. Teri kibi kye yakoze. Ababba sete za COVID nga tembakwatanga. Nga temunnakwata Nampeera. Ababbye sete z'enguudo nga weebali bayinaayina. Ababba sete za oxygen mu COVID nga temubaggulangako misango. Na poliisi kati Nampeera yakoze eki? Omuntu yenna basobola omukwata video ne mu kisenge basobola. Tukwate yakutte ka video gwe tuba tusiba. N'ekikazi kyattu ki Nampeera tekirina musango. Style zo Nampeera ze yatulaga zisimbula embalaasi. Ezigwa mu kkowe eryo. Ffe ng'abalabi zaatunyumira. Kati Honorable Minister naffe abalabi onaatusiba. Those who watched. Government ene ebintu ebyamakulu bingi biruma bannansi singa bye tubeeramu. Weeranga bya Essex. Archbishop Ntagali gwe bakwata n'emuko omusajja nga temumusiba anti Essex. Mu Uganda ekintu kya Essex tekikyakola. Kiriwa nawe oba olaba. Ebyo internet byereeta mu buli ggwanga. We can no longer control internet. Nenga Nampeera talina musango. Yali ne bbaawe nga beesanyusa. Ekisiru kyo ne kibatega kamera. Kati Joni yabwemba mu loogi nga nine mukyala wange. Kati ne munkwata ka video kati nze abayina omusango. Wano muwala wa Gasumba nga temwamuyita Shira. Musooke mukwate Shira Gasumba. Awo mmale mukwate Nampeera. Kati Nampeera mwamukutte kubanga ye yali asingamu obusava. She was the fat one. Muyinza n'okuba mayinza ebintu ebyo mbimanyi. Muyinza okuba mwakutte Nampeera na kumuggyako namba ye. Nze mamanyi. Tulina emisango egiri siriyasi wano abantu bassa abantu. Mothers. Abantu tebafunanga bwenkanya. Mbu munoonya Nampeera. Honorable Minister tukweyanzizza nnyo. Naye Nampeera muleke bambi. Mukazi muzira. She's a hero. Nampeera muzira. Bangambye mbu wankima. Nze Joni ebyo binyumiza. Mbu sijja kulya mbu kuba weddira nkima. Aya. Kwe. It is omwala ayinza okugaana okumpaako mbu kuba mbu yeddira nkima. Simon e Wisdom kaibe babadde babingamba. Mbu Nampeera yeddira nkima nga ffe nze nkulya.
Era tobeereeyo mbusi Junior nze neddira nkima nze neddira ye Congo nze kale wulira bano tokyali kubika by'Abaganda abantu bali wano beerya abawala tebakyayogera n'amannya gaabwe gabika mbu Nampeera ne waba wankima mulya I eat her in peace. Nze bebya Buganda tobireeta wano mbu simanya bika simanya mipiira gy'Abaganda toleeta stupidity wano. Abaana banyirira ombulira byabika nze neddira nkima ye Congo si ya Uganda. Inze Junior ebyo ebyebika bikyakola wano tuli mu intermarriage. Mugendo okujjukira nti gwe nalidde wangabi nga kyawedde dda abaana bayina obwangu fede tukola mu kisaaka ategende wa maama n'abagereka be basomesa ebyebika nze nga sikuyinaako Luganda owange katikati Abanyarwanda bo beddira ki bw'ogoberera ebyo ebintu bya kalica tolina gojja kulya bw'ona aba ogoberera ebyo ebya kalica ebyo ebyekisirusiru abaana bajja kuyitako abanyirira. The moment a person is not your relative, eat him or her. Ebyo byatuza Buganda ku ntiko kasasiro tombuulira nze twasonda masiro zalagawa accountability tewali Nampeera ne woba oli wankima nkulya nze tombuulira kati kale mukole certificate za Buganda twawula abengabi simanya abenkima simanya abenkerebwe tukyali ku ebyo ffe guno omulembe gukyali ku ebyo sanga lyamboga ayambala gomesi sanga lyamboga asiba ku TikTok aga my Uganda is not Ugandaling omumbejja sanga lyambogo yatugamba let people live their lives kati ngojombulire ebyo bya kalice ebyo bya Buganda nze kalice musoke mugisomese sanga lyambogo tabera koko ku TikTok nga azina abera ku beach mu bikini sanga lyambogo wama big up princess sanga lyambogo kati ngojo malaka emirembe Junior fenga Abaganda don't bring that nonsense here madam ebya fenga Abaganda tebikola mu kwepiicha ebya kalichazam so wama Nampeera webale kunyirira oba oli wankima oba oli wangabi it doesn't matter gwe jawo nsale maaso olabe gwe Nampeera jangu nsale maaso mbera mu bintu bya kisirusiru ebyo sana olwekyo nze era mumbeere wala nze kasitoba nga toli relative wange ng'onyirira nze ndina Munyankole nze Mugisha omanyi lwaki neewe erinnya ly'Ekinyankole nva ntuŋŋamu ebya Buganda nabivaamu dda bampita Tekinokulaati Mugisha nva ntuŋŋamu jakuddeyo weesiriwaze bamalaya nga temubabuuza mannya gaabwe gabika wali omalaya akubuulira erinnya lye ery'ekika all prostitutes don't have clan names muli wano shakalicha we are past that bombo clat level nawe
Ffe tuli ba European. Ffe tuli ba European. Tubya kali chanze byantama daba birimu bonna babbi baffere bali awo. Bakola gwa kwambala makanzu naye baffere. Tubulira ebyekisiru. Waliwo n'omuwala gwe nalya recently. Yajana nga junior. We are all from the same clan. Akawala kali kanyirira. Kajja ne kaŋŋamba junior. Do you know that we are from the same clan? Ne mga atwaliza muli siri walira muli nkuyinako Oluganda. Family yo gyerabidde. Temutwesibaako mbu we are related. How? I'm only related with my relatives. Nonya family yo. Jagenda weesiba ku bantu. Bakuliira obwereere. So, Minister Soko okwate Shira Gashumba. Naye Shira Gashumba tatu ye mundu gye kuba kabina etegeeza ki Shira. Kintu ekyo kikyatulumya omutwe nga ba analyst. Tatu ye mundu Shira gye kuba kabina etegeeza ki. Oyagala wamba government. Shira Gashumba, you want to overthrow the state? Ate wekuba tatu kabina Shira Gashumba. Ate amasasi noge kuba maaso. Ale mwala wa Gashumba. Akwabya amaziga Shira. Wekuba tatu kabina Shira. Ate amasasi noge kuba maaso. Kiki kyoliko? Tata o Frank Gashumba ne bwe yagenze kaaba mutuufu omulemeredde. Shira olemeredde tata wo y'omulemeredde. Omwana omuwala ne wekuba tatu kabina bwote nga ya AK-47. Ate gwe Shira you are worse than Nampeera. Nampeera looks to be innocent. Naye Shira tuyinza okubanunga n'ennuduzi zennyini gwe wazita. Ekyo nakyo tukirowoozeeko. Shira Gashumba alabika ye yeeteera nnuduzi. Kuba okuva nnuduzi za Shira Gashumba we zaafuluma takaabangako wadde okwetunda. Kintu ekyo mukirowoozeeko. Tuyinza okuba no tunonya maama wa Shira nti ye yamwonoona naye nga omwana yennyini oyo Shira alabika ye yazita. Kyo Shira onyirira wakati awo si wabi. Kaskini keeko Shira. Shira Gashumba toli bubi. You are not bad off. Nze nagambye I'm behind you Shira. I will support you in everything. Nze buli muwala avaayo okweyambula ku internet. Sijja kunenya, sijja kuvuma. I will support you. To overcome the stigma. Ate tumale tufuuke ba friends. Sikyazanya bulemu game. Ani mubi, ani mutuufu, ani eyayonoona ani. Gwe weeyambule nze wendi. As long as onyirira. Just be beautiful. I will support you. Wano ne wisdom kaite twawagira Pulite Nicolo. Twawagira ki Pulite Nicolo. Lwakunyirira. Kali kaakafuta kali tekanyirira baakasiba. Totuzanyisa. In fact, government eno twanditaddewo nuduzi committee nga nze agikulira. Nga woba tonnazita nuduzi z'osooka gyendi. Ne tukuwa go ahead. Tuzisunsule. Naye ng'okweyambula kwammwe
for kwanalyzinga kwaffe. So tukolewo noduzi committee esunsula ezifuluma tugateko omutindo. Era Galo Charudi tetugisupport nze munatunenya. Junior, them supporting a Galo Charudi. Era, when people muba bashing, we are supporting you now. We mulanga gwa government, women emancipation. She tuliko women emancipation. Mwatunenya dda obutawagira Galo Charudi. Bwe tuvaayo Galo Charudi ne tugiwagira nga mutuvuma. Basiru, abo basegu, wulira oyo omwana byayogera, bya kisiru. Galo Charudi mwagala tugiwagire tutya. Bawala bamwe basazeewo okweyambula. Kati tubavume. So kamalirize ey'olwaleero. Gamba live your life. Manyaba na Uganda mumanyira. Kati sebo wali ye yabanzirako. Oyo Junior siri mwana wa nnyoko. Mubobulirira sirimu. Temumpa advise. Emyaka gyange tegikyabuulirirwa. Mubulirira abaana bammwe. Nze walona byeko nga nta nudu. Omanyi nudu nzizenina mu simu yange ezange. Noba nudu zizange bwendi zituba munagamba ki? Aliwo bwala buli obugamba zituwe. Zituwe Junior. Sijja. Sinna gwagwa wala kutuukaawo. Mugira mulaba kuzasira. Kati nudu zizange mbuze mulinze. Muli mugazi tuwe. Junior tuteereyo kamu mutwalize muli obwenzi obubajjudde. Full figure list gye basomyeyo obwa advisor. Nga tetwamuwuliddeko. Wisdom kaye yabyogera mbu full figure. Bino byenjogera bya wisdom. Nakangu bisagala oveeryo mambire. Full figure ovumanya abantu. Wisdom ye yabadde abuuza mbu ku list nga tebaakusomye. Ku y'obwa advisor. Kusaasira baamusomye ne Buchaman. Naye mbu ku list tebaawuliddeko linnya lyo. Mama Flower. So, kati wisdom kaye n'agamba nti, bino wisdom yabyogera sinze. Era ne ka video nakataddeyo. Sayala kunvuma. Full figure wisdom kaye yagambye nti ku list gye basomye ye bwa advisor nga toliiko. Byenjogera bya wisdom. Nako ebintu by'entalo n'abantu. Nze nkuwa reported speech. Era wakana ka video weekali ku page yange. Mbu basomye Buchaman milioni 2 ze bamuwa. Kasali ni kusasira 2.5 mbu naye gwe. Hakuna name. Junior tia full figure. Nako wabukoyi ntalo. Nako wintalo. Mbukakati wisdom kaye na abuza mbu full figure. Mbu obwa advisor obukolera wa. Nze bangamba sina gye nkola. Mbu era nkwatira minister nsawo. Nenti ensi eno. Abamu ne bangamba Junior leeta appointment leetayo. Naye abaali babimbuuza ku list y'obwa advisor tebaliiko.
Badvisor bali abo Buchamani ne Kasalini kusasira. Abantu ne bazunga ne kadi za NASA. Nga kadi waje kubira ku NASA. Nze natiddensi. Advisor mie. Chief whip ye yabisomye. Nze banvuma dda junior sina gye nkola. Njera mu office. Now, okay, the truth will come out. Kati mwashirika. Maife tetweyogerako bye tukola bye bitwogerera. Mu Uganda amazima galwawo okujja naye gakerewa. The truth will always come out. Abantu beewadde ebifo bye batalina mu ggwanga lino. Naye nze mwanvuma dda sina appointment. Mbwera neerimbiseemu mu ministry. Kenwa kale ulire embwa zino. Gw'otalonda omubuuza otya appointment leeta. Famuna tusirika. Our deeds will always shine. Joni abantu ngamba yambye ku ttaka. We bali beeyogerera. So abatali ba advisor nga ku list temwabaddeko. Amagezi gemba wagali ago mugende wa chief whip abongereko. Honorable Semuju tuyambe. Full figure mutuongerereka awo ne blue pen. Ekyo nakyo kive mu ddiiro. Mbu balina diplomatic passport. Ne bannange Nasaloodi mukoze kinene nnyo okuwa abantu ebintu ebifu. Ne mukubira abantu passport ez'ekikwangala. Nasaloodi naye amazima tegeekweka. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. So byawizidde omukaye si byange. Ye yabadde abuuza. Saagala kuwulira nti ate ng'omuntu wamma ambambidde anvuma. Nze mbawadde reported speech. Wizidde omukaye yagaye mbu full figure taliiko. Nange envuma gye bavumamu kakalaamu. Mukakakalaamu yamaze nakkakkana. Mukakakalaamu yabadde ayagala kwepiica. Nze Kakalaamu namugamba oyo mukazi we ayagala kwepiica akulimba. Kakalaamu sagamba ti mukazi we yayimye buyimi. Just yali ayimye. There is no disagreement between Kakalaamu and his wife. Nze abawala mbamanyi mbaluddemu. Bw'aba ayagala kwepiica ateekawo obubadi. Kakalaamu sagamba nti sulayo olunaku lumu. Nze Kakalaamu buli wenkuwa amagezi gatwale. Nze nina experience mbakazi. Nasoma psychology. I know women how they react. If a woman needs sex, nga wamukyawa, nga yasigala akwagala ateekawo obubadi. Ebigambo bino wammanga tulabirira mwana. Tomuwa buyambi oyo omukazi aba ayagala sex oyo. Aba ayagala kwepiica naye nga tasobola kyogera. Gwe sulayo olunaku lumu byonna ajja bisaanyaawo. Okay, forgive me. Busungu bwe bwankozesa ekyo abakazi bwe bali. That's why wobeeranga mu bufumbo. Mukazi wo n'anyiiga mugende mu buliri. Go to the bedroom ajja vaayo musanyufu. If a woman is annoyed, take her to the bed.
aja kuvaayo yabyerabidde biri ng'ali ku birala. Those are women. So Kakalamu, we wish you a happy marriage. Omukyalo we bambita omukyawo akwagala kewagendako ebweru yali tayinza butateekawo mbeera kasita Kakalamu yagenda eyukke mukazi we yayina oteekawo embeera anti yalowooza nti eyukke Kakalamu afunyeeyo abalala nze kyekiŋŋaanya okuwasa kyekiŋŋaanya okuzaala ku neesibako. Abawala nga beesiba ku bantu olaba bano aba one night stand be batwesibako wasuze naye ekiro kimu nasooka nakubira amasimu. Hi Junior, I was checking on you. Anange noga madam, it was one night only. No blocking anaddamu SMS. You have blocked me, you boy. Junior, you are heartless. Noga madam, we are not in a relationship. Twabadde mu pick play. So Kakalamu tokyawa mukyalawo. She was just she just wanted really to see how far you have grown. Nefe balafu doctor wetu yo bawa any help. Women who are there bawa kusumbuwa mbufumbo contact me. Counseling for free eri abakyala. Oli mukyalo oli eyo obufumbo bukumenya. Oli myaka 2 mpaka ku 3. Contact me. Nze ngaba free counseling eri abakyala. At my home. Tosasula wadde 10. Ojje ku counseling nkubude. We talk. You'll find sense in my conversations. Abasajja musasula. Bw'oba oyagala counseling. Pay money. N'abakazi for free. Free. Tosasula. Bagita junior psychological firm. I offer free counseling services to women below the age of 30. It's a non-government organization. See a government. Yabwa nache wajeneterawo. Nze CEO nze mukozi in that company. Ne counseling ziba wange waka. So requirement sindika busindisi kifaananyi ekyo na national ID ndabo be emyaka jejo. Then I will offer you counseling and guidance. Jine emirimu gye tukola Ministry of Guidance ye yandibadde egikola. Neke tuyambe eggwanga. So sijja kusukkawo wano. Mweraba.